Ebikolwa by'abatume essuula 27 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo bwe kyasalibwawo ffe tusaabale ku nnyanja okugenda e Italiya, Pawulo n'abasibe abalala ne bakwasibwa omuserikale omukulu ow'ekitongole kya Agusito erinnya lye Yuliyo. Ne tusaabala ku kyombo ekye Adulamutiyo ekyali kigenda ku njuyi eza Asiya, ne tuvaayo nga n'Alusitaluuko Omukedoni ow'e Sesalonika ali naffe. Ku lunaku olwokubiri ne tugoba e Sidoni, Yuliyo n'akola bulungi Pawulo n'amukkiriza okugenda eri mikwano gy'okumulabirira. Ne tuvaayo ne tusaabala ne tuyita ku mabbali ga Kupulo kubanga omuyaga gwali gutuli bubi. Bwe twayita ku nnyanja ey'e Kirukiya ne Pamfuliya ne tutuuka emmula ekyerukiya. Eyo omukulu w'ekitongole n'alaba ekyombo ekyali kiva e Alexandria nga kigenda e Italiya, n'atusaabaza mu ekyo. Twasaabala mpola olw'omuyaga omungi okumala ennaku nnyingi ne tutuuka lwampaka ku Kudino, omuyaga bwe gwatulobera ne tuyita ku mabbali ga Kuleete mu maaso ga Salumoone, ne tukiyitako lwampaka ne tutuuka mu kifo ekiyitibwa Emyalo Emirungi awaliraanye ekibuga Lasaya. Bwe waayitawo ebbanga ddene nga n'obudde bweyongera kuwonoonekera ddala, nga tusaabala ku nnyanja Kyakabi, nga n'ennaku ez'okusiiba zaali ziyise, Pawulo n'abalabula ng'agamba nti, abasajja, ndaba nti olugendo luno lulibaamu okwonoonekerwa n'okufiirwa kungi si kwa bintu byokka n'ekyombo, era naye n'obulamu bwaffe. Naye omukulu w'ekitongole n'agendera ku magezi g'omugoba w'ekyombo ne nannyini kyo okusinga Pawulo bye yayogera. Kubanga omwalo tegwali mulungi okwewogomamu omuyaga, abasinga obungi kye baba basemba ekyokweyongerayo, oba nga kisoboka tutuuke Foyiniiki okwewogoma omuyaga. Gwe mwalo gwe Kuleete ogutunuulira wakati w'obukiika n'ebuvanjuba, ne wakati w'obukiika obulala n'ebuvanjuba. Empewo ez'omuggundu bwe zaakunta empola, ne balowooza nti bafunye kye babadde baagala, ne basimbula essiika ne bayita kumpi nnyo ne Kuleete. Naye waali tebannayita bbanga ddene, omuyaga ogw'amaanyi ennyo oguyitibwa Ewulakulo ne gukunta. Ekyombo bwe kyakwatibwa ne kitayinza kwolekera muyaga, ne tukireka ne tutwalibwa omuyaga. Ne tweyuna mu mabbali g'akazinga akayitibwa Kawuda, ne tutegana okukwata eryato. Bwe baamala okulirinnyisa, ne baddira emiguwa egy'okunyweza ekyombo ne bakisiba wansi. Bwe baatya okusuulibwa mu Suluti, ne bassa ebyali waggulu ne batwalibwa omuyaga. Bwe twategana ennyo n'omuyaga, ku lunaku olwokubiri ne batandika okusuula mu nnyanja ebintu ebyali mu kyombo. Ne ku lunaku olwokusatu ne bakwata ebintu ebikola ku kyombo ne babisuula mu nnyanja. Ne tumala ennaku nnyingi nga tetulabye ku njuba newankubadde emmunyeenye, gw'omuyaga nga gweyongera maanyi, era essuubi lyonna ery'okulokoka ne lituggwaamu. Bwe baamala ekiseera ekiwanvu nga tebalidde, awo Pawulo n'alyoka ayimirira wakati waabwe n'agamba nti, kyabagwanira abasajja okumpuliriza obutava mu Kuleete, kubanga temwandifiiriddwa byammwe bwe muti awamu n'okulumizibwa. Era kaakano mbabuulirira okuguma ennyo, kubanga tewaabe ku mmwe anaafiirwa obulamu n'akatono wabula ekyombo. Kubanga mu kiro malayika wa Katonda wange gwe mpeereza yayimiridde wendi nga ŋŋamba ati, totya Pawulo, kikugwanidde okuyimirira mu maaso ga Kayisaali, era laba Katonda akuwadde bonna abagenda awamu naawe. Kale mugume emyoyo abasajja, kubanga nzikiriza Katonda nga kiribanga bwe yaŋŋambye, naye kitugwanidde okusuulibwa ku kizinga. Naye ekiro eky'e14 bwe kyatuuka, nga tusukundibwa eruuyi n'eruuyi mu Aduliya, mu ttumbi abalunnyanja ne bateebereza nti banaatera okusemberera olukalu. Ne bagera nga balaba ebifuba 2 bwe twagenda ku katono, ne bagera nate ne balaba ebifuba 15. Bwe batyo okuseerera awaali amayinja. Ne basuula amasika 4 ku kiwenda ne balindirira buke. Abalunnyanja bwe baali baagala okudduka mu kyombo ne bamala okussa akatono ku nnyanja nga beefuula ng'abagenda okusuula ennanga mu maaso g'ekyombo. Pawulo n'agamba omukulu w'abaserikale n'abaserikale be nti, abasajja bano bwe batasigala mu kyombo, mwe temuyinze kulokoka. Awo abaserikale ne basala emiguwa gy'akaato ne bakaleka ne kagenda. Awo bwe bwali bunaatera okukya, Pawulo n'abeegayirira bonna okulya ku mmere ng'agamba nti, leero lunaku lwa 14 nga mulindirira nga temuli akantu konna. Kyenva mbeegayirira okulya ku mmere, kubanga okwo kunaabalokola, kubanga tewaabule luviiri ku mitwe gyammwe n'omu.
bwe yamala okwogera bw'atyo n'addira omugaati ne yeebaliza Katonda mu maaso ga bonna n'agumenyamu n'atandika okulya. Bonna ne baguma emyoyo ne balya ku mmere. Ffenna abaali mu kyombo twali abantu 276. Bwe baamala okulya nga bakkuse ne basuula eŋŋano mu nnyanja okwongera okuwewula ku kyombo. Bwe bwakyenkya nga tebamanyi gye bali, naye ne banaba ekikono ekiriko omusenyu ne bateesa oba nga kiyinzika okuseeza omwo ekyombo. Ne bakutula amasika ne bagaleka mu nnyanja mu kiseera ekyo bwe baasumulula emigwa egy'enkasi egoba. Ne bawanika ettanga erimu mu maaso eri empewo ne boolekera ku ttale. Naye bwe baatuuka mu kifo amayengo abiri we gasisinkana ne baseeza ekyombo. Ensanda n'eseera n'enywera n'etanyeenya, naye ekiwenda ne kizibukuka n'amaanyi g'amayengo. Abasirikale ne bateesa abasibwe battibwe baleme okuwugirira okudduka. Naye kubanga omukulu w'abasirikale yayagala okuwonya Pawulo n'abaziyiza okukola nga bwe baali bateesezza, awo n'alagira abasobola okuwuga bawuge batuuke ku lukalu. Awo abaali tebasobola kuwuga ne bagezaako kweyambisa ebitundutundu eby'embaawo ebyali bimenyese ku kyombo. Awo bwe batyo bonna ne batuuka ku lukalu bulungi.